Ng'ebyemizannyo bitandika okubbulukuka eddubi lya COVID-19, akakiiko akavunaanyizibwa ku byemizannyo kabitaddemu engatto okutandika okulambula bammemba baako okwetooloola eggwanga. Mu kiseera kino, National Council for Sports erina bammemba 51 kyokka nga balina okutya nti akasimbi akabaweebwa mu mbalirira y'eggwanga kandisalwa, olwo ne baba nga tebakyayinza bammemba bonna kubaliikiriza. Mu mateeka ge tulina agafuluma mu 2014 ge tuyita National Council of Sports Statutory Instrument, ebibiina bino birina ebintu byetaagibwa okukola buli mwaka, ng'ekimu ku byo kwe kutuweereza ebitabo bayita embalirira y'ebitabo mu luzungu kye bayita Hotel Books of Accounts. Buli mwaka balina okutuwa listi y'abammemba baabwe, balina okutuwa ebyo bye basobodde okukola report, ebyo bye batuuseeko. Tulina okumanya wa gye basangibwa kubanga si kyangu okukolagana n'omuntu atalina waabeera. Tulina okumanya ofiisi zaabwe zisangibwawa, balina ba sponsor tubalagirirawa, n'okuzuula bizibu ki ng'ebibiina bye basanga challenges, naffe okulaba engeri gye tusobola okubayambamu. Kino kyasembayo okukolebwa mu 2018 era ebibiina ebisinga ne bisangibwa nga bibulamu bingi. Oluvannyuma lw'emyaka 2 bino bye bizuuliddwa. We twasemberayo okukola exercise eno twazuula nti ebimu ku bibiina byali birina obunafu mu bintu ebimu, okugeza mu nzirukanya y'emirimu ng'ebibiina, ekyokubiri mu nkwatagana y'ebyensimbi. Era ku mulundi ogwo exercise ebwe yakolebwa yasinziirako okutegeeza ekitongole kya National Council of Sports obuzibu bwe buli, era ng'ekitongole twategeka emisomo mu governance ne mu financial management okusobola okuyamba ebibiina bino okufuna capacity. N'olwekyo kijja kutuyamba okumanya nti kati nga gavumenti bwe tubanga ekyo twagala wawe tuba tuteeka ssente, tuba recruitingire bantu bano oba tubaweezi bayamba kuddukanya program ziri endala. Ebimu ku bibiina ebirambuddwa olwaleero mulimu FUFA, Association of University Sports, Weightlifting Federation n'ebirala.